Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita, nga mmaze okwesogga ennyumba ya waddanga era ne nfuna omukisa okuwulira ku bigambo abataka bano abataano bye baali bateesaako. Nafuna omukisa okumanya ku butemu obwakolebwa ku Lukido n'enteekateeka gye baalina ey'okubeera nti bammirizisa omukka omusu mu maka gange agali mu mabira. Nawulira byonna bye nali neetaaga okuwulira, ne mpulira nga n'okweraliikirira neeraliikiridde. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'omwenda. Kawe kanjabulira ate nange neekyawa. Nali njagala nfulume neddireyo ewa taata kubanga nali mmaze okuvumbula olukwe kuula amalungi. Luno lwe lukwe lwe nalaba nti lwali lungasa okusinga ebirala byonna bye nali nfunyeyo ku musango guno, naye eky'ennaku lwali terumbuulira bifa ku mmundu eyatta Lukido. Kyamazima emmundu yali yaakawaatwa, naye si kyangu okugamba nti yali akyagikuumira mu nnyumba ye yadde ku kibanja kye. Ensonga eno yampaliriza okugira nga nkyabeera mu nju omwo nga ndowooza nti oboolyawo banaagyogerako. Okugumiikiriza kuwangula bingi. Singa saalindako nandifiiriddwa bingi. Bassenkaggale bano baalina omuze ogw'obutatuukira ku kye baagala kwogera. Baasookanga okweyogeza ebya Swakaba n'olowooza nti tebalina kye baagala kwogera. Eby'emmundu baali bajja kubyogerako, naye era ne basooka okwekoola eno n'eri. Tekyewuunyisa okulaba omuntu ava mu Kyondo Entebbe agenda mu kibuga ate n'ayita ku mmeere, wuuyo Ggaba, wuuyo Luzira, atuuka e Kibanga alyoka alinnya emmotoka n'emutuusa mu kibuga. Omuntu ow'engeri eyo atambula oluyandayanda tatambulikeka naye, mugenda okutuuka gye mulaga ng'ennyindo y'enkata. Nange nno nali ku bugubi okutuulirira abantu aboogera nga balandagga ng'ekiryo naawe atudde osinwa. Ky'okuuma bwe kitabeera kikulu nga nze kye nnali nkuuma weekanga oggyeemu enta. Ogutateganya baagugamba nti teguzza nvuma. Nange naguma bugumi ndyoke nsobole okufuna kye njagala. Ab'edda baagamba nti Katonda ky'aterekera omulamu tekivunda, newankubadde bassempaape baatuulira emboozi efa ku mmundu okumala ekiseera, baalwedda ne beevaamu ne bagituukako. Kawaatwa eyali alabika nti alina obweraliikirivu bungi ye yasooka n'agamba nti, ndowooza ono munnaffe Kawe kanaatera okugenda, naye nga tetunnayawukana tusaana tusalewo amagezi aganaawooyawooya Kawaganya aleme kubaako gw'abuulira nti yatulaba nga tutwalayo emmundu. Mawangala yali ayagala okubaako kyaddamu, kyokka Patrice n'amusala ekirimi nti, Kawaatwa wamma ky'oyogedde kirimu ensa. Ekyo gye ku mumwa kussa ku kibegaabega, oba kaŋŋambe nti osindisa asitamye. Oli Kawaganya mukodomi wange, kankitwale bwe ntyo kubanga ayagala zooboota wange. Okumuwooyawooya kujja kuba kubenneenya bubenneenya. Akambe bwe kaba nga kaatuula dda n'enti ne zikaggwako, okukaddamu okukawagala kuba kubengula bubenguzi. Kawaganya nga bwe mumanyi musajja wa mmizi, waafulumiza ekigambo ng'amaze okukiggyamu ebisusunku n'emiramwa. Kyokka newankubadde bwe kiri bwe kityo, nzija kwongera okumutuukirira kubanga oluusi emmwanyi gye weesiga yeetabaamu mulamwa. Patrice bwe yamaliriza ebibye waddanga n'agamba nti, ekyo nno kiwedde, naye twagala Kawaatwa otutegeeze ssente z'onaatwala okukuba Tom nga tukututte mu mabira. Ko Kawaatwa nti, ate ezo nazo zirina okubuuza, ndaba kye kimu ne ze natwala ku luli. Bonna siringi 3 baazikkiriza, kyokka olunaku olw'okutwala Kawaatwa mu mabira ne lubalema okukkaanyaako kubanga kyali kibeetaagisa okumala okunkemmekkereza balyoke bamanye lwe ndiva entindo okugenda mu mabira. Mu kiseera ekyo Kaweke yali yeetegekera okusitula. Kawaatwa, Mawangala ne Patrice baali bamusaba batwaleko mu mmotoka gye yajjiramu.
kyokka n'abazibiikiriza ng'amukkola agagamba ag'abatitemusanga nnyindo yankolera. Waddanga ye yabasalako n'abagamba nti, abange mugire mugende, nze njagala kweggala. Ye Katolo Kaweke olidda ddi eno okutumanyisa Tom lw'alisula mu mabira? Bannange nno mwe lwakugayaalirira, naye Tom bwe tutamwanguyira kumweggyako ajja kutuzaalira ebyeru Makaayi by'azaalira ku nsiko. Kaweke yaddamu nti, nzija kufuba nga bwe nsobola nkomewo eno enkya oba luli, anti ekinkola obubizi emmotoka zeeno ez'endeega bwenyi. Singa si mmotoka kubeera zakkekwa, sandibadde na kyaggaali ekiziyiza. Nalaba nti abasajja bano baali batuuse ku njegoyego y'okuteesa kwabwe, era ng'ekisigadde kwe kwabuka. Bwe ntyo nange ne njagala nze mba nsooka okweyanula. Bwe nakwata ku mugongo ndaba obanga ddala byange byonna ndi nabyo, ne nkwata ku kyuma ekikuba ebifaananyi. Wano natandika okwebuuza mu mwoyo nti, ate kino naleese kyaki? Okwandibadde okweddamu mu kibuuzo kyange, najjukira bujjukizi nti nsaanye okukuba abasajja bano ekifaananyi nga tebannayabuka. Olwo nno ne bwe nandyesimbye mu kaguli okubalumiriza nti ku lunaku gundi mwayogera kino na kiri, ekifaananyi kyandinnyambye okuggumiza amazima gange. Nateekateeka bwe nti, nayagala nkuba abasajja bano ebifaananyi bibiri. Ekisooka nayagala nkikube nga tebategedde, kwe kugamba nti nga buli omu ali ku bibye. Kale bwe bandiwulidde nga akapeesa kapasuka bettatta, tebandiremye kumaguka kulaba ekibaddewo. Ate n'olw'okuba ng'ekyuma kye nalina kyaliko ettaala emyasanga eggulu, nayo yandinnyambye okubakanga. Bonna nga bamaze okwekanga n'okumaguka, tebandiremye kunjoleka maaso gaabwe. Awo nno we nandibakubidde ekyokubiri. Mba nkyateekateeka ebyo mu mwoyo, waddanga kwe kusaba Kaweke amubuulire essaawa. Kaweke yaddira ttooki gye yalina n'amulisa ku muleeganjuba gwe yali asibye mu kiseke ekya kkono. Wano bonna baakutama beerabireko n'agaabwe okusinga lwe bandibabuulidde obubuulizi. Kino nalaba nga kyali kiseera kirungi okubakubirako ekifaananyi kyange ekisooka. Bwe ntyo ne nasula akapeesa n'ettaala n'emyansa. Ekyennaku olw'okuba nti abasajja bano baali bajogoolikana, tebaasobola kuwulira kuvuga kwa kapeesa. Ate kubanga ettaala ey'omukono eyali mu ddiiro yali yeememula nnyo, okumyansa okw'ettaala y'oku kamera yange tebaasobola kukulaba. Mu kiseera ekyo omutwe gwantabuka kubanga bwe nali njagala bakole si bwe baakola. Kale olwo kiki kye nali nsaana okukola? Nalindirirako nga ŋŋamba nti osanga bannabbulula amaaso gaabwe nga busa. Baalwirawo ddala nga bakotesa emitwe okutunuulira omuleeganjuba gwa Kaweke. Oba baali bakyetegereza ssaawa, oba baali batunuulira mukono gwa Kaweke ogw'entugga. Anti si kya bulijjo omusajja okuba n'omukono ogw'entugga, so nga ate omubiri gwe gwonna gulinga gwa ntiitiiri. Nakanda kulinda abasajja bwe bateerema, ate bwe babbulula amaaso buli omu yatunula wawe. Konze nti naalaba basituka kugenda bugenzi, kyenava nkolola mu ngeri y'okubaguliza. Bwe baawulira ne beekanga nnyo, kubanga baali bamanyi nti mukyala waddanga ne Kabundirindiri beebase, ate nga babawulira bafuluuta. Kyebaava bamaguka balabe omukambwe Ennamigo oyo akolerera mu nju yaabwe nga tebamuwadde lukusa. Nalaba baganjolese ne ŋŋamba mu mwoyo gwange nti, ayi ddungu oyigga ngotta. Akapeesa ne nasula n'ettaala n'emyansa, ate olwo ng'ekifaananyi tekiwedde. Saalinda kufuuka ndiwulira, emisinde ne ntyekula. Okugenda okwesimba mu luggya awaali emmotoka Kaweke mwe yajjira nga biwala ttaka. Nagenda kisaakulumba nnyini ng'engatto bw'esooka ngiddira nkeera. Mba mpeta bwe nti ensonda y'akakuubo mbulireyo omuntu omu gwe saamanya, kyokka ndowooza yali Kaweke kubanga ye yalina ttooki, n'amulisa ne ttooki. Nkakasa nti yanneetegeereza kubanga omuliro gwanjirulira ddala bulungi, ate n'ebikolwa ebyaddirira byalaga nti yannekkaliriza. Nagina emimuli gy'abazungu bakagezi munnyo,
bagiyita gikimwerudde, ne bwaba emitala w'omugga akumulisa n'akulaba. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala kantindiggwa. Tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira oluvannyuma lw'okukuba abasajja bano ekifaananyi. Akuume atakomera mpeera.